nkwaniriza butereevu ku YouTube channel yaffe eno eya CBS FM UG. Buli nno kadde gikebereko bingi nnyo ebibalo bitukola. Ffe twewaayo kunoonyereza na kuweereza gwe ate omulabi waffe omulungi okuloga okulaba zimu ku nsonga lwaki tukiwa obudde ekyokutuusaako bye tukutuusaako. Wondabira wano wenyini nga bwe nkutegeezezza gwe mukutu ogwa YouTube channel emanyiddwa nga CBS FM UG. Eno ebeera official channel ya YouTube kujja okubanga atolabira bingi nnyo. Nga bulijjo tugusedde programu yaffe Nganzi, programu yaffe gye mulabye, programu yaffe gye mwagadde eya Sports Kalaso. Ebyemizannyo mwe tubitambulize ne tubisengejje ne tubisunsula mu ndaba ate endala etali ya bulijjo nti bw'oba wakirabye ate tukinoonyaamu ange eyo endala eyo gy'oba tuwawadde nnyo na budde kukirowoozaako ne tukikugirayo n'okigatta ku kyewalabye awono n'ozitweza ddala okumanya gwo n'okuwoomerwa ebyemizannyo ng'ate bwe bitambula. Nga bulijjo nze Kanaakulya Rajabu Boogere mbawo bulungi nnyo wano okulaba ng'ate ensonga tuzikwata kannabwala. Olunaku olwokusatu saawa zibeera 8 n'olunaku olwomukaaga saawa zibeera 8 ng'olaba Sports Kalaso wano ku YouTube channel emanyiddwa nga oba eyitibwa CBS FM UG. So nga ate n'emikutu gyaffe emirala eryo gyatusangayo olw'ensonga nti ebikolebwa tubigabana bwe biva wano ku mukutu guno ogwa CBS FM UG, then tubigabanya ne ku Twitter handles, ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, yonna n'oyongera okubanga ate otulaba nga bwe tusaasaanira ate ensi yonna. Olunaku olwaleero twagala tutunuulire ku Bafirika abasambidde omupiira mu ggwanga erya Germany. Mabega ko wali twatunira aba Germany abasambidde mu Premier League ne tulaba ensonga ezimu lwaki bavumbeeramukko tebaakanga bwe bajja n'ebibasuubirwamu lwaki tebabituukiriza naddala mu liigi ng'eyo Bungereza eya Premier League. Ne tulaba olukalala lw'abasambi abawerako be twayitamu ndowooza naawe omulabi waffe yagiraba naawe ataagiraba osobola okutunoonyako ku YouTube teekamu CBS FM UG oba nakati watudde mudde otulaba ojja kunoonya programu eyo gye twakola ekwata ku basambi enzaalwa za Germany abatayase mu Premier League ate nga bazze bali waggulu nnyo basuubirwamu bingi nnyo. Twakikoze nno oluvannyuma lwa Timo Werner kubanga yazzeeyo yalemereddwa okwaka ku klabu ya Chelsea n'addizibwayo ku klabu ya RB Leipzig gye yali yagulibwa era gyakubira omupiira. Kati olwaleero tutunuulidde Sadio Mane omufirika Kaswa bwe yayakaayakana bwe yayanirizibwa ennyo mu bitiibwa ng'agenze ku kisaawe kya Allianz Arena ekya klabu ya Bayern Munich. Era teyakomawo kawuka yakolerera ddala nti yayanirizibwa mu bitiibwa mu kwagala okungi ennyo ne bwe yazze ku kisaawe twamulabye ng'ebintu abikola bangi nno ne batandika ottakula emitwe ekibalowooza n'obalowooza nti oba oli awo nga Afrika ng'omwana w'omuddugavu Sadio Mane yakyakiikiridde olukalu luno mu Bundesliga mu liigi y'abanafu Abagermany si bwe kiri nno. Emabegako keeri wabaddewo abasambi bangi be tugenda okuyitamuko wano era ng'omu ku bo musajja yasitula omumuli gw'Abafirika mu ggwanga eryo ery'abanaffe Abagirimani Abedi Pele. Abedi Pele asambira klabu ya 1860 Munich okumala emyaka 2 mirambirira era kigambibwa nti y'omu ku basajja Abafirika abaali boolesezza omupiira ku club level mu ggwanga erya Germany mu Bundesliga. Bamugeraageranya n'abazambi abalala baali babiri kwaliko Rudi Voller ne Deva Soka. Abamu kwabo ddala ku klabu eyo eya 1860 Munich gye twogerakoko bwe batandika okusunsula ebyafaayo by'abagwira abasambidde ku klabu eyo eya 1860 Munich kigambibwa nti Rudi Voller then ne Deva Soka. In fact Rudi Voller alina mu Germany nno bakitwalira mu mbeera nti abasambi abaali bayatiikiridde ku klabu ya 1860 Munich kuliko musajja mukulu oyo Abedi Pele bamuteeka mu kiti ekyo kugambya gisambira emyaka gyali 2 n'ayitimuka okufaako obufiso ne bamuteeka mu kiti ky'abasajja nga Deva Soka omukolo w'ekyo yali omuteebi then ne Rudi Voller abaali bakubidde omupiira klabu ya 1860 Munich ne gunogera nno ddala nga si gwakusaaga. Omusambi omulala omufirika ye Augustine Jeje Okocha musajja mu Nigeria. Musajja yali wa mutawaano nyo yayina ekitone yayina obukodyo era ekyasinga omuyitibwa n'omutunda bwe budius obukodyo bwe yateekanga mu mupiira enkozesa gye yakozesanga omupiira walowoozanga nti omupiira naawe enkya bujja kukya ogenda ogula omujoozi ogulenga togende ku kisaawe okole Jeje Okocha bye yakolanga naye nga byabanga bizibu. Ye yalina kitone kyanjawulo
kwabangi bagezezaako bikola ne bigaana. Yali ku club ya Eintracht Frankfurt Jeje Okocha yakolera amagera ago kutuuka n'okubanga ate ayogerwako nti oba oli awo y'omu ku basajja abafirika abakubya akapiira ne kanogera ddala. Waliwo ebiseera ne bitayinza kwerabirwa ku Jeje Okocha mu Bundesliga era nga yali sizoni ya 1992-93 yakuba goal club ya Karlsruhe. Club ya Karlsruhe yali mu Bundesliga era yabakuba goal ebiseera ebyo in fact mu sizoni ya 92-93 gye nkutegeezeza club ya Karlsruhe yali n'omukwasi wa goal amanyiddwa nga Oliver Kahn. Oliver Kahn ebiseera ebyo nga tanajja mu club ya Bayern Munich abangi mwamumanyira. Kati bye ebiseera Okocha wasinkana Oliver Kahn. Okocha ali mu club ya Eintracht Frankfurt ate nga Oliver Kahn ali mu goal y'abanafu aba Karlsruhe era mu sizoni eyo eya 92-93 yakuba goal na kati bwogenda katambi n'oginoonyako gaali makula meerere gaali matabuta. So nasigala nga ayogerwako ng'abamu ku Afirika abakoze statements ennene nnyo omupiira gw'abasajja abo aba Germany. Mufirika omulala yali muzibizi omunnagana ye Same Kufo. Same Kufo yali muzibizi yakuba center back ya Bayern Munich. Bamujjukira obulungi ennyo mu myaka g'2000 awo omusajja yali wantomo nnyo era nga baaka y'ebiseera ebisinga agikubanga omusajja oyo Omugirimaani Thomas Linke bwe baateranga okuba center back partnership yaabwe eyo era bawangula bingi. Jjukira yasobola okuwangula ebikopo 6 ebya German Bundesliga ye liigi ya Germany ey'okuntiko yawangula ebikopo 6. Tujjukira mu mwaka gwa 2001 nga bawangula UEFA Champions League fine eyo bakuba club ya Valencia ya Spain ne bawangula ekikopo ekyo era nga musajja mukulu oyo Same Kufo yali mu kasenge kabanafe abegwanga aba club ya Bayern Munich. Si kyekyoka bamujjukira obulungi ennyo era still nga tebannajja kuwangula kikopo kya UEFA Champions League ekya 2001 era yali mu kisenge Manu kye yabuluza mu mwaka gwa 1999 Manu bwe yali wangula Bayern Munich golo 2-1 Ole Gunnar Solskjaer ne Teddy Sheringham bakolera ebyamagero yali mu kisenge ekyo bulungi nnyo. So omulaba nti abeereddewo nnyo mu club y'abanafu aba Bayern Munich tiimu ey'amanyi ebyafaayo. So omusambi ngwe bw'aba yagisambira akkiriza obagana ateeka okuba ng'ali mulungi ekyenkanidde awo ate nga partnership ye yali agikola n'omusajja Omugirimaani Thomas Linke bwe baakubanga kabbaaka ako ne kagezaako okubanga kabawangulira ebinjiga bwe kutegeezezza Bundesliga 6 ng'oli mu Firika ng'ozirina ku mujoozi gwo musajja omuwa ekitiibwa nga ne Champions League agirina nayo ajambadde bulungi nnyo toyinza kumuyisa mu maaso mu mbeera emu oba endala. Waliwo Anthony Boa bannagana nno baase nnyo e Germany kuba twasose na Bedi Pere yali munnagana. Okocha ye mu Nigeria then gwe tuzizeeko Same Kufo yali munnagana. Kati Anthony Boa naye musajja munnagana yakuba omupiira ku ttiimu ya Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt era yemu ne Okocha gye yakubira omupiira kuno Anthony Boa yaliyo musajja yali muteebi era tujjukira nti yalangirirwako nga top scorer wa Bundesliga wa liigi ya Germany ey'okuntiko emirundi egyo omusajja oyo ekisajja ekyo ekifirika ekyo kinagana ki Anthony Boa emirundi 2 ng'ali engatto y'omusajja asinze okuteeba amagoolo ate nga nno season oba ebiseera mwe yakubiranga omupiira ebiseera ebyo German football yakyakanyo kye twayitanga German soccer nga basajja aba Germany bakuba akapiira baabangawo nga basajja si bangu nnyo. Mu G9 tujjukira abasajja bano ba France Beckenbauer baite bananyuka mupiira nga bakyaliwo bakuba omupiira naye omusajja Anthony Boa n'akwata season 2 n'azeetikka ng'omuteebi akize banne era nga yalabika bulungi nnyo ekyamusobozesa n'okubanga afuna deal eyamuleeta e Bungereza mu club ya Leeds United wali mu Premier League okubakubira akapiira kyamala kuba nti omutindo gwe yayolesa gwali mulungi nnyo ku club ya Eintracht Frankfurt mu Bundesliga. Yafuna ebirabo e Bungereza ng'amaze okujja ku club ya Leeds United bye tuyita ebya goal of the month, goal y'omwezi. Abasajja abangereza batusukkulumako dda batematema ebintu byabwe so bagenda omaliriza season nga tewali kibagwira bugwizi batematema buli mwezi ne basunsula goal esinze ne wabawo omwezi Anthony Boa gwe yasinga ne wabawo n'ogwokubiri. So emyezi gyali 2 tugambye Germany yawangula season 2 nga top scorer kati ajje Bungereza mu Leeds United afuna emyezi 2 nga naye buli mwezi yateeba goal ey'omwezi eyali ensukkulumu ennyo era ng'ekyo tekiteera kulabika nno era bwe mbaseerabidde nti ng'oggyeko Anthony Boa ku Leeds United okikola omusajja omulala ali Gareth Bale
mu mwaka gwa 2013 ng'ali ku club ya Tottenham Hotspur yakikola emyezi ebiri nga goal zatebe zirondebwa nga goal ez'omwezi ezibazikize. So Anthony Eboa omulaba nti ebyafaayo yabikola ddala okuva e German, afuuka top scorer emirundi ebiri, ajja asala ekkereje ajja mu Premier League ku club ya Leeds United, nayo asobola okuba nga naye akola ebyafaayo bya goal ey'omwezi, ebyefaayo nga byenkanyankanya n'omusajja enzaalwa ya Wales Gareth Bale mu biseera byabeera ku club y'abanafu aba Spurs. So omusajja olaba nti yazitowanya tukiikire bulungi ng'Abafirika. Tukyayongerayo okulaga amaanyi g'Abafirika ababajjukira kirungi, abadde batabamanyi mubamanyi kati, n'abaagala okubategeera mujja kubategeera bulungi nnyo mu programu yaffe ya Sports Kalaso ko mukutu guno ogwa YouTube eya CBS FM UG gwe mukutu ogwa YouTube kwe tuli ne programu eno ya Sports Kalaso. Nze Kanaakulira Rajabu Bogere, era nga tubeebaza abatukola obulungi abagiraba abagigabana n'abalala ne musharinga ne mugiweereza kola nti sooka olaba ate programu eno ennyuvu bweti, sooka olaba ensunsula y'ebyemizannyo nga bwetambula, n'oyongera okuba nga tugatta kumanya okwo kw'omanyi, kuba teri alaba bya mizannyo nga tamanyi wabula ogattako obugasi ate n'otambula. Rigo Batsong Bahanaga musajja omu Cameroon yali ku club ya FC Cologne mu mwaka gwa 2001, naye yalabika bulungi nnyo, kasunguyira ako kalina ng'okaggyeko, naye yalina olweyo olwali olulungi era yalira ddala omupiira. Era bw'obikkula ebitabo by'abazibizi mu ligi y'abanafu aba Germany eya German Bundesliga, Rigo Batsong Bahanaga omusajja omu Cameroon yoyo tayinza kubula ku lukalala lw'abazibizi abalungi, era nga bamugatta kuli Sami Kufo omunagana, basajja bakuba bbaka n'ennyikira bulungi. Olwaliro luno we lutuukidde musajja oyo lwe mutendesi ow'oku ntiko w'ettiimu y'eggwanga ly'abanaffe aba Cameroon, yagitutte ne mu kikopo ky'ensi yonna ekya World Cup, musajja okumanya ali w'amaanyi nnyo. Sunday Olise omu Nigeria yali mu club ya FC Cologne mu German Bundesliga, bwe yali taneegatta ku club ya Borussia Dortmund nga naye era eri mu German Bundesliga, gye yawangulira ekikopo ekya UEFA Cup mu mwaka gwa 2002. Kati asooka kuzanya mupiira mu club eyo ey'abanaffe aba FC Cologne, neyeteeka ku mudaala ensi n'emulaba. Borussia Dortmund yali ey'amaanyi ebiseera ebitwogerako 2022 n'emukansa n'emutwala, era mu ttiimu eyawangula ekikopo kya UEFA Cup yali mu bulungi nnyo omusajja mukulu oyo Sunday Olise. Sunday Olise gwe twogerako musajja yaliko kapiteeni w'ettiimu y'eggwanga erya Nigeria, the Super Eagles. Ajjukirwa nnyo mu mwaka gwa 1998 World Cup yali e Bufaransa ng'eggwanga erya Nigeria liva mu bibinja ligenda ku round of 16. Denmark yabakuba eggoolo zaali 4-1, naye yakuba goolo emu bwete esalira ey'abanaffe aba Nigeria, naye nga mu buzito singa baali babala buzito bwa goolo na buwoomi bwayo na bulungi bwayo, nkukakasa Nigeria yali ejja wandula Denmark, kuba goolo omusajja gye yakuba baguyita muzonto, gwali munazi, yali waya, yali yakasukka bwati center line n'alagiriza omupiira ogwali omungi ennyo ne gugenda gukwata akatimba k'abanaffe aba Denmark ne gunywa newankubadde nti babakubanya, naye nga bw'ogatta eggoolo zenye ez'aba Denmark ne ggoolo emu ya Nigeria, Sunday Olise gye yateeba mu butuufu goolo yali mpoomu nnyo era goolo yali ezituweera ddala. Nkutegeezezza Germany yaviira yaawo awangula ekikopo ekya UEFA Cup mu mwaka gwa 2002 ku club eya Borussia Dortmund. Hane Ramsey oyo no mu Misiri lwitubadde nnyo mu bakaddugala abangi, tubadde mu Nigeria, tugenze Cameroon, tugenze Ghana, katugenze Misiri. Hane Ramsey omuvubuka oyo yasambira club ya Werder Bremen mu mwaka gwa 1994 era gye yava neegatta ku club ya Kaiserslautern. Mupiira yali agulina nga bw'omanyi Abamisiri, in fact ono ekyamuyamba nnyo nti ekika ky'omupiira Abamisiri kye basamba ekyo eky'abantu okukozesa omupiira okuba n'omupiira, ye yali ennono y'omupiira gw'e Germany era tekyamukalubiza. Kati ojja kwebuuza lwaki bwe kiba nti Abamisiri gwe basamba n'Abagermany gwe basamba ojja kwebuuza lwaki tebaliyo bangi nnyo. Abamisiri bano basajja balina olunkulu, ekisooka ekitwala ennyo mu mawanga ago ag'ebweru okuba omupiira kunoonya akasimbi kyekisooka. Kati mu kunoonya akasimbi ako Misiri yakola liigi yaabwe, basajja bagaggawalirayo, tebatera kufuluma era abafuluma baba batono nnyo. Kati ono musajja mukulu wenkutegeezezza ono Hane Ramsey y'omu ku ba Misiri abatono abasambira mu German Bundesliga. Babaddeyoko bano ba Mohamed Zidane naye yali ku club ya Borussia Dortmund,
n'asambirawo ko omupiira awo naye ono gwe twogerako yaliyoko ng'asambira club ya Werder Bremen mu 1994 n'ava n'agenda ku club ya Kaiserslautern. Ennaku zino ono yasalibwako eri wansi eri mu Bundesliga 2 naye ng'ate yo Werder Bremen bo bakyaliwo mu liigi y'oku ntiko eya waggulu, so naye yaliyo bulungi nnyo. Omumisiri omulala ye Mohamed Zidane gwe koneddekoko naye yali ku club ya Werder Bremen. Yasambirawo ko omupiira awo, mupiira gwe gwanoga, mupiira tegwali mubi nnyo, era we yava n'agenda ku club ya Mainz 05 era mu Bundesliga. Then agenda ku banaffe aba HSV Hamburg, olugendo olulaba ava ku Werder Bremen, Mainz 05, HSV Hamburg nabo basambira omupiira, ayongera okukuza n'okunyikiza omupiira, ajja bulukira ku club ya Borussia Dortmund gye nabadde nkutegeezezzaako, era ono yawangula ebikopo bya Bundesliga 2 birambirira. Naye yalwa nnyo mu system y'omupiira gw'e Germany, kosi okubira clubs enyeezo kitegeeza oba ogundidde nnyo, bwe kuba kwengera oba mboona ng'oba osedde. So lwe lugendo lwa Mohamed Zidane omumisiri oyo, agendera ku club ya Werder Bremen, ajja ku Mainz 05, ajja ku Hamburg, then Borussia Dortmund, era n'awangula ebikopo 2 ebya Bundesliga. Arthur Boka omusajja oyo tumujjukira ku ttiimu ya VfB Stuttgart mu mwaka gwa 2006 awo nno. Arthur Boka omusajja oyo yayambalanga akapale nga kamutipa mu Cote d'Ivoire. Yali nnyo mu ttiimu y'abasajja abo ba Yaya Toure, ba Kolo Toure, ba Solomon Kalou, ba Didier Drogba. Yes, bwe yasambira nnyo omupiira Arthur Boka, era mu 2006 agenda maaso n'okuwangula ekikopo. Mu 2006 abeegattako, mu 2007 awangula ekikopo ne kilabu y'abanaffe aba Stuttgart. So olaba nti naye yalira kuko obuwanguzi bwafuna nti bw'aba yali ku ttiimu y'abanaffe aba Hamburg, then afuna yali ku kilabu y'abanaffe aba Stuttgart abeegattako mu 2006, wabula mu 2007 ate awangula Bundesliga, liigi y'abanaffe aba Germany. Naye akulaga nti teyaviira yaawo, omusajja aliko erinnya lye yakola eryali ery'amaanyi lyotayinza kubuusa maaso. Tukyatunira Abafirika abasambidde omupiira mu Bundesliga ne balwekayo ebyafaayo nga Sadio Mane tumugaseeko bugasi, alabika okuba nga kati gyali ng'omukiise atukiikiridde. Gwe tugenda okusembyawo olwaleero tukkaanye ye Pierre-Emerick Aubameyang. Muvubuka oyo yavudde mu kilabu ya Auxerre eya Bufaransa n'agenda e Germany, nzalwa ya Gabon, naye naye yakoleddeyo ebyannaggwano ebyatuuse n'okukwata omugamba clubs nga Arsenal y'Ebungereza n'emuteekamu ensimbi n'emuleeta, wadde olwaleero yayolekedde ku kilabu ya Barcelona. Naye si ye yali owa bulijjo, amagoli agakubira ddala ku kilabu ya Borussia Dortmund, era ajjukirwa nnyo. Jjukira abazannyira okuva mu mwaka gwa 2013 bwe yabeegattako nga va mu kilabu ya Auxerre gye nkutegeezezzaako. Ekyafaayo kye yasinga okukola waliwo kye tuyita debut games, ng'oli debutant, kyekyokuba nti ozannya omupiira gwe ogusookedde ddala mu ttiimu gye waakagendamu oba mu liigi. Katono kyali kya liigi sina ttiimu gy'agenzemu, liigi yonna eyajjamu yali tagisannyirangamu. Azannya omupiira gwe ogusookera ddala mu mwaka gwa 2013, Borussia Dortmund ng'etuuka ne Augsburg. Omupiira gwali gwa bunkeeke, kamera zimulimu, era nga bw'obimanyi olwaleero ojja kwesanga avuka nga ba Casemiro bagenze ku kilabu ya Man U, naye buli wodde olaba kamera ziri mu Casemiro. Nti gwe mulundi gw'okusoosa okujja mu Premier League tabangayo. Era Aubameyang gwe twogerako yennyini ono yali yakajja ku Arsenal olwokuba yali ajja mu liigi empya gy'ali, yakola nnyo amawulire. Baali bagenda mu game Arsenal, Aubameyang gye yasooka okusambira Arsenal, era ebigambo byatambulanga, kamera nga zimuliko, emitwe yagikola. Era bwe kyalina wano Pierre-Emerick Aubameyang, gemu ye yasooka nga Borussia Dortmund mu 2013 basamba kilabu ya Augsburg, yabakuba kye tuyita hat-trick, okulaga statement gye yatandikira nawo ti nzize kupakasa ndi mufirika, nzize kupakasa wano si waffe. Musajja yali serious nnyo, n'akuba goals 3 muzannyo ogwo gwe yatandika nagwo mu Bundesliga, n'abanga ate yatandikirawo ebyafaayo bye ebitaddirira n'abigattako. Wuuyo nayolekera kilabu ya Arsenal, gyavudde n'agenda mu kilabu eyo eya Barcelona gyali olunaku olwaleero gyakubira omupiira. Tutunulidde Abafirika abakubye omupiira mu liigi ya Germany, si be bokka naabo, naye olw'obudde tusobodde kujjirayo kaabo okulaga ekifaananyi kituufu
nga tutulema kubanga ati tukyamuukirira n'okubuukabuuka ennyo nga tugamba nti Sadio Mane yeyeka tumwinanga kati ka kibiriiti. Sadio Mane aliko olugendo olumusaguddwa bamuteekeddeteekedde era kati okubeera Germany si mupya. Bamusuubiramu ebingi tibaba bakyamu kuba waliwo abazze babikola, omubadde abazibizi, omubadde abawuutanyi, omubadde n'abateebi. So Sadio Mane twagadde mutemaatema nga tumutunuuliza Abafirika basambuddeko mu liigi y'abanafu aba Germany ya German Bundesliga n'okulaga olugendo lwayolekedde nti lwali mwadda ayinza okusanga akaseera akaweweevu akadde konna kaanamala ku kilabu y'abanaffe aba Bayern Munich. CBS FM UG gwe mukutu guno gwa YouTube k'otulabira. Yongera ogwagala subscribinga, viewinga, gulaikinge, gabanya n'abalala gusaasaanire ddala oleme kumanya weka wabula n'abalala basobole okubanga ati bamanya bingi bye tukyasaggula. Twakutegeezezza olunaku olwokusatu ssaawa 8 n'olunaku olw'omukaaga ssaawa 8 ebeere essaawa ndagaane ey'okulaba ebipya mu nsiike ey'ebyemizannyo. Nze Kanakulira Rajabu Boogere tetujja kusukkawo wano kankwagaliza obulamu awangaale Ssaabasajja Kabaka. 88.8 CBS FM.